Yes, sir. Kuchikumi nuku ya kozeti. Mabanga li maze kwa position. Jiwobo bonera. 20%. Ngiki kitono nyoko. Ndiwadde abiri. Sirabanga ko kibiina kikulira opposition kijeganga kya National Unity Platform. Mu history y'ebyobufuzi. Sirabanga ko leader opposition mu Uganda ngambadde nebensoni y'ebulayi. Sirabanga ko leader opposition mu jeganga Kyagulanyi Robert Sentamu. I have never seen it. Now we tell Uganda, Besigye abadde wano. Na leading opposition kyali Besigye kyamuwa salute. For 20 years nga opposition eriwa. Kyagulanyi n'emyaka 5 gimulemye. Gwe mwamagezi. Nkuwa kibuuzo ki? Banga si asose. Ontwaliwo abasajja ba semogerere. Polo kanga semogerere yaliwo nga leading opposition. Yaliwo. Yagirira bulungi nnyo n'atukuuma. Besigye najja. Ewe mulangira byonna alabika Moro, alabika akolera Museveni. Naye Besigye yagumira amayengo ago. N'akulembera abasajja abazibu abageze mu byobufuzi mu Uganda yange. For 20 years. Besigye omwarankachi. Ngandika kati wenjogerera akyaliko amasannyalaze amangi. After 20 years naye akyalimu maki? Nga Kyagulanyi emyaka 5. Amasannyalaze gwe wera mu 10 katoli mwana. Abategeera bono kujja kaba yayeyo mu street abavubuka abatanaki bamanyi mu nsi beboka bakyakuba enduru naye buli muntu yenna ali mwaka tegeera akugamba n'embutuufu wano twatomera mubanga tumanyi na roolo y'ogwe ngomba kwa parliament nsemuno kyomya president bamuyise Bulaaya agenda kwogera byo opposition ya banga yakikira opposition ya Uganda banga mu international conference n'agenda akuba ebivule Bulaaya tanaba kuyawula nti guno omulimu gwe bwimba naguta kati ndi politician bwengenda mu international conference what are they expecting of me kati obusi abufuzi besi yabona ko mwende bekanga akolera singa Kyagulanyi abadde akulembera batategeerera ababweyabuya nkakasa nti yeggwe yali badde omuwagizi we 001 kubanga nebyoyogedde byennyini bikwoleka obutategeera tewali ngeri yonna Kyagulanyi gy'ayinza okubanga akulembera batategeera ng'ate gw'omu ku basinga obutategeera mu ggwanga toliimu baakulembera otugambye nti Kyagulanyi si ewa opposition asooseewo era n'otumenyeramenyeramu aba opposition ababaddewo before Kyagulanyi okujja n'onzika ng'otugamba nti he is the worst opposition leader ever but the question is eyo parliament mw'okolera oba mw'oweerereza ye ggwe omubaka wa opposition asooseemu wabula yeggwe asinga obulungi okusinga abaakusookawo lwaki oteeka Kyagulanyi ku minzaani nga ggwe wennyini tonneeteeka ku minzaani kubanga essiga mw'otudde lyeriddirira essiga Kyagulanyi mwayagala okutuula nga tonnalondobereza bukulembeze bwa Kyagulanyi sooka naye weetunuuliremu obukulembeze bwo weebuuze nali ndeese tteeka ki mu paalamenti oba bbiru ki mu paalamenti bagiteeseeko nga nyanjulidde sipiika nali nteesezza ddi mu paalamenti nga waliwo etteeka eririna okuyita awo wootudde Kyagulanyi yali atuddewo era olwa performance y'ennungi ne tumugamba nti wa promoted to the presidency naye gwe alina okubeera ku demotion nga tolina kubeera promoted nga tusinziira ku performance yawo wennyini wootudde ye gwe atadde Kyagulanyi ku minzaani omupimeepime omuli n'okumulengeza ng'olaga nti ye worst opposition leader ever ate nga naye wootudde waliwo obukulembeze era nga waliwo abaakusookawo bontannatuuka yadde mu inchi ya kwota naye ng'oli mu kuloma ku bukulembeze obwa Kyagulanyi awo wennyini w'oli Kyagulanyi we yayita okutuuka w'omuvunaanira tewaliiwo qualification yonna gye weetaaga esukkako ku eyo gy'olina okufuuka nga Kyagulanyi mbuuza gwe lwaki tokozesa position eyo mw'oli okufuuka nga Kyagulanyi naawe obeere discussion omuganda agamba nti lwoya lwa mu nnyindo olina kulwejja wekka gwe Kyagulanyi omuloopera baani ffe bawanayinki ffe bantu ba bulijjo ng'ate naawe osobola okufuuka nga Kyagulanyi ffe tuyinza obutaba na maanyi gajjawo Kyagulanyi kyokka nga gw'olina amaanyi agajjawo Kyagulanyi kubanga olusi mw'oli Kyagulanyi mwe yajja amaanyi lwe bayita Nnaababirye oba giyite paalamenti toyinza kubeera ku Nnaababirye w'omanyi oli we yajja amaanyi ate ng'ozze kumuloopa nti oli bannange oli atukola bubyeyi
era tusaba abatannajjako wano mu Nnaababiri bamutujjirewo ng'ate gwe oli ku Nnaababiri. Kozesa Nnaababiri oyo ojjeko Kyagulanyi amaanyi gw'ogatwale. Sikikwetaagisa kutuddako kutuleekaanira, sikwetaagisa kutuddako kutwasamira nga leero n'enkyera n'ennyinda ezitali nsaayire, ng'ate wooli wennyini Kyagulanyi we yajja amaanyi, we yajja ettutumu, we yajja obuganzi, ng'ate naawe osobola okubifuna kubanga there is no any qualification needed beyond what you have. Meaning Kyagulanyi bye yakola mu parliament bannayuganda tumugamba otogwaniddewo jangwe naawe osobola okubikola. Lwaki tobikola? Ekyakuula Kyagulanyi ow'amaanyi tumugambe nti jangu ovuganye ku bwa president kyekyo ekifo kyennyini mwotudde mwoli mu kulokompokanira olunaku olwaleero. Kola Kyagulanyi bye yakola gwe tuggirewo Kyagulanyi. Anti mwe mwasalawo kufuuka opposition ya opposition kubanga nze nandirowoozezza nti omuntu ayagala okunenya owa opposition ate talina kwerabira mulama munene ogw'okuggyako nakyemalira. Era owa opposition munno omukuba katteke kakkono okumulaga nti owabye weetereze tuddemu tutambule, naye mmwe mumuleetera double kick, round kick, nga mukozesa okugulu okwa ddyo nga mukozesa okugulu okwa kkono. Kakati kiri simple nnyo, gwe tulage kwalizaatisi ez'obuweereza bwe awo wooli nga tonnasaba Kyagulanyi alizaatisi ez'obuweereza bwe wali waali. Omanyi ono namugamba anoonye ekika kye kubanga ffe ab'enjovu tetulowooza nga mbizzi, tetusiza mabega nga train, era mbuusabuusa omukadde maama eyakuzaala oba teyabaliga kubanga ab'enjovu tetulowooza tutyo. Toyinza kusonga munno lugalo nga naye wootudde awatono wakulemye. Chaimani tamanyi kukulembera bulungi kyalo, Chaimani tamanyi kukulembera, nga twakuwa n'akakiiko k'oluzzi gwe kakulemye oluzzi lwonna luzisooganye okulusaayira. Ng'ekifo mwotudde mwennyini Kyagulanyi twamuyisa ne tumugamba nti oyise bulungi nnyo, ate gwaguddewo gwagamba nti Kyagulanyi musiru. Singa obeera mu kibiina ekyokuna naye nga wakakiddamu emirundi egiwera ng'eyakirimu bamubuusa ne kiraasi olw'amagezi g'amaanyi, ng'ate si kiraasi yakumubuusa mu ngeri y'ekimpatiira wabula ng'ebintu yabituukanga, naye nga gwe kiraasi eyo ogibaddemu emirundi 5 naye nga toyina makisi ziyinza kukusinziiza kuva mu kiraasi eyo kugenda mu kibiina kyakutaano. Ye gwali mu kwogera kwali mu kibiina ekyokutaano nga bw'atafuna makisi zikusanyusa nga gwe ow'ekyokuna kikulemye okuvaamu. Mwagala tumanyiira, mwagala tumanyiira gw'okakasa oli mulungi okusinga Kyanjo. Okakasa oli mulungi okusinga Abel Kafumbe Mukasa. Okakasa gw'oli mulungi okusinga Lukwago. Okakasa gw'oli mulungi okusinga ababaka ababaddeko mu palamenti eyo. Then lwaki Kyagulanyi alina okubeera omulungi ennyo okusinga Simwogerero okusinziira ku ndaba ye y'ebintu wadde oli kinyira obiraba weewunzisa nga gwe tonnasinga awangu wootabeera na discussion ewatali akukiiya, ewatali akusiba, ewatali akuyeeya, ewatali akukimba, era ewatali akukonjera atuuke n'okukutemajjako ekigambo nti oli muli wa bisiya gwe oba okolagana n'abasiyasi. Mbuulira nteega ki ezikutegeeza ezikulemesa okufuuka omubaka asinga okubeera omulungi? Kuba ye at least Kyagulanyi alina ekyokwekwasa nti muba mulwanyisa nammwe mwe muli. Alwana ne gavumenti ate alwana nammwe, alwana ne kino, alwana n'abamuwaayiriza. Gwe mbuulira ki ekikulemesezaawo mu bukulembeze obutono nga tolina mu mataala nti waliwo akulengera? Lwaki toyabula? Kubanga singa tujja mu mupiira Ronaldo ne bamuteekako abakuumi abangi nga gwe bamanyi ng'omuteebi wa ttiimu, waakiri Paaka John Sungu aveeyo yonna gyali oba Patrice Evra gwe mutasuubira nti ali ku lugoba oluteebi, najja n'ayabula n'ateeba kubanga abeera tateereddwako ki maaso. Kakati nga gwe atateereddwako maaso, kozesa omukisa ogwo gwe ofuuke Kyagulanyi gwe tewaali yagadde okubeerako Kyagulanyi.
gwe tewali yagadde okutuula Kyagulanyi watudde naye ofuuke discussion naawe olinnyenga ennyonyi ze ez'obutala ze mumulangi naawe ofuuke omuntu ensi yonna gwetunuulidde naawe ofuuke omuntu akwatiridde essuubi lyaffe oli mugwi wa ddalu otumenyedde abaakusookawo nandi tetumenyedde gwe baakusookawo n'okunsika ng'okoze conclusion yo yakyasinza obubi gwawooli gwakyasinza obulungi ate nga wangu wakusinga kubeera bulungi taleetangako ku bbago lya tteeka nga n'entebe gyakiikirira wallahi waliyo amalwaliro agalinga agazaalirwamu embwa nga nekyo ekitono kyambulemu okukolako kale atilisiti bagaane bugaani naye wali otuusiza eddoboozi ly'abantu b'entebe ku bujjanjabi bwabwe mu paalamenti omwo fulowa ogirina naye fulowa nawulira nti gweyagala gikozesa mbu tugobe Museveni buli omu amusikeko kamusikako mbuye gwategeere Kyagulanyi tusonyiwe taata tukuvumisizza nnyo sajja oyo yali mugagga ekimala okasukirwa amayinja gano omusajja oyo yali mumanyifu era yali mwagalwa w'abandi ekimala okasukirwa amayinja gano naye ate ogw'abantu n'embizzi naye n'embizzi emanyiire nga Kyagulanyi naye n'embizzi mu kawunda suuti n'agooyagaayo mu bulago tesiba na masaati gattaka ag'omu nnyindo ani agenda okugakusaayira bw'otaba emanyiire Kyagulanyi nayo naalabye abatategeera naalabye abasiru naye Kyagulanyi tategeera then ofudde omuntu discussion gw'oli mu kulwana naye mbu tategeera nze ndi opposition ya Museveni naye kimpa obuzibu okugamba nti tategeera gw'ate nze abeera alemeddwa okumuggyawo era abeera amulwanyisirizza ebbanga oba gwakulemberedde lino ebbanga mbeera ki Kyagulanyi abeera ate atategeera nga gwe wa opposition ye ne weebala mubategeera ng'ate akulemeddewo baakizaala mwani bye bino ebyana by'abapakasi bannange bino ebyana eby'abapakasi mbu swag ey'okunnyonyi ate nga wano oli mu kuwaana Dr. Kizza Besigye ye baamukwatira mu Uganda Kyagulanyi bw'aba akola struggle ya kunnyonyi lwaki ye Besigye obuyinza yabuleka emabega n'alinnya ennyonyi ate agenda abunone e Nairobi gwe niyo kuga nti obuyinza buli awo mu Uganda gwera niyo kuga nti obuyinza babuteesezako awo mu Uganda gw'oli mu kutendereza gw'oli mu kuwaana baamukwatira Nairobi ng'agenze kunoonya mu buyinza ate bw'alese mu Uganda meaning bw'olabanga nga Kyagulanyi ng'alinnya ennyonyi bunira otherwise naawe olina passport nga n'ekisaawe ky'ennyonyi kiggule era nga toyina kiyinza kukummisa visa naawe girinnya ogende oba naye tuweeyo ensonga lwaki tolinnya nnyonyi kuba twaligambye nti eno ku ground olina amaanyi mangi ekintu okinywezezza omusajja oli mu kumuyuuya obeera bize nnyo yensonga lwaki tofunanga budde bwa kulinnya nnyonyi ogenda onoonya obuyinza tuwe ensonga gwe lwaki tolinnya nnyonyi era otuwe ensonga lwaki ye Besigye obuyinza yali abulinnyidde ennyonyi kubanga mu kujja Nairobi ewange ye yali amanyi nti akomawo ye pulezidenti wa Uganda lwaki Museveni teyamuttira munda oba lwaki teyamuwambira munda kyekyali kimuleeta e Nairobi ng'ate obuyinza bw'ayagala okutwala abulese mu Uganda obuyinza busobola okuba mu Uganda ekitundu naye ebisumuluzo ebitwala obuyinza nga tebiri mu Uganda kino kitegeera okuva n'olunaku olwaleero ekitiibwa Bayisirayiri Mayengo Bayowashi Mayanja Nkanji n'abalala bonna abasenga balwanyisa zi gavumenti nga mwe mulina okuleeta eya Museveni baasinga coordinatingira Bulaaya nga ne meeting eyatwala Idi Amin teyatuula Ntebe oba teyatuula Kampala teyatuula Mbale teyatuula Mbalala wabula meeting ezo zaatuulanga mu nsi ez'enjawulo etali Uganda kakati nsanga obuzibu okubanga abaaliwo mu byafaayo ate nze nina okubasomesa ebyafaayo waliwo omuzannyi wa katemba omwe yabuuza Lutaaya nti ogwotya ekibuuzo kya history ate nga waliwo kakati nsanga obuzibu nti nze nina okusomesa abaaliwo mu byafaayo ebyafaayo sooka omanye
obuyinza obuzze bukyuka babukyusizaawa meeting zaatuulangawa era bacoordinatingira olyoka ojja oyasame okuleeguulyeko ennyinda ezirimu omwoyo ogulinga ebisagazi. Besigye ne mwagala omukozesanga okukakkanya Kyagulanyi nga mwefudde abamwagala. Omuntu yenna ayagala Besigye waali badde wamukyalirako dda nga tomukyaliranga. Opposition leader akyasinza amaanyi mukyalireko. Kooti zituula kumpi mu mwezi emirundi egiwera enooba esatu. Sirabangako kibizi kino nga kigenze ku kooti we bazisiza Besigye. Kakati gwe ogugo gwakumuwaana nga si gwakumuyamba. Kubanga waali wano olunaku olwaleero Besigye essuubi lye limuli muffe abali ebweru ate naddala mmwe abalina akazindaalo mu nnyumba ey'okubiri mu ggwanga. Munnange Besigye wakati mu kumutwala mu Marshal Court ng'ate civilian omukulu oyo tayimirirangako mu ssetteeserezo okuwakanya ekya Besigye okumuwozesa mu kooti y'amagye. Tayimirirangako mu kooti nga Besigye ali kuwanga strike nti omusajja waffe agenda kufa wabeewo ekikolebwawo. Besigye emabegako abadde alabika bubi. Ekyo sijja kukibalimba wadde nga yeera ng'omuntu afaanana nganze. Naye era abadde alabika bubi ng'osobola okukiraba. Tekyamwesisiwazaako yadde kuleeta kiteeso mu paalamenti kye bayita at least Dr. Kizza Besigye akkirizibwe akulume ajjanjabwe wadde ng'emisango teginnamuggyibwako. Tusooke tutaase obulamu bwa Dr. Kizza Besigye. Then oluvannyuma tuwozese Dr. Kizza Besigye naye gwali mu kulaga mbu awaana mbwera ye greatest way in which yemmwe zino embwa eziringa sigga era ejje ezaajaguza faatha azidde naye nga zaakoma kufunisa bawala mbuto mbu ye ekimufuula taata lwakubanga yakamukira mu muntu ne bafuna olubuto n'azaala. Ekikufuula taata buvunaanyizibwa. Kakati njagala Besigye bw'aba greatest wo kiteeke mu nkola era okiteeke ne mu bikola tukirabe tugambe nti Ssemujjunganda singa yakoze statement eyo I would agree. Singa Lukwago yagikoze I would have been agree. Naye embwa tekamwa nga gwe akola statement eyo kalye nnyoko. Kalye nnyoko. Ate ne bino bye mugamba nti Dr. Kizza Besigye your opposition yakyasinze mubanga abamuwadde ebbaafu ku ssomero bwe twabanga tumalako ttaamu bagabanga ebirabo nga tumalako omwaka ku speech day bagabanga ebirabo ebyenjawulo omuli ebyabasinze okusoma obulungi ebyo nabiryanga ebyabasinze mu kwaya y'essomero nebyo nabiryanga. Ne wabaawo ekirabo ky'omukyafu baafu kasenya sabbuuni omuti n'eddagala ly'amannyo. Kakati bino bye muwa Besigye eno ku opposition kyokka ng'ate yalema okututuusa mubanga bamuwadde ebbaafu nti oli mukyafu genda onaabeko. Nze ne Kyagulanyi yennyini siyinza bagamba nti wa opposition asinze kubamba muvunyi. Nze simutumangako kubeera wa opposition namutuma kunzijirayo buyinza era amaanyi ge gali nneeyoleka nnyo nga tumaze okuggyayo obuyinza ng'afuuse president nga tununudde bannayuganda ne bw'ali bayabadde ettabaza ennula bannayuganda ne bw'atalifuuka president ndi mutikkira ku olwo. Naye siyinza kukuula muzira mu kkomera. Kizibu okusanga omuzannya wangudde Balondo ng'ate ttiimu ye yaluuzinga teyatuuka yadde ku quarter final oba teyajjayo kikopo. Balondo etambulira mu trophies wawangula ekikopo kya liigi bimeka ebiri ku mutendera gw'ensi yonna bimeka ku ttiimu y'eggwanga yo wapafominga otya. Kakati tuyinza kuwa Besigye Balondo ng'ate Besigye talina trophy yonna gye yatuleetera nga bannayuganda oba nga ttiimu naffe tusobole okunyenya oba okuwanika ekikopo. Besigye tusobola okumuwa Balondo ye singa alibeera ettabaaza oba omuntu anunudde Uganda. But as per now
Yamiru Yamaru oba ntegerekese bulungi ekirala mbizi tekamwa buno buvunaanyizibwa tebuliko interview oba line katala teriliko interview kuba nekyagulanyi ennyini talina weyasaba oba weyafukamira kusaba timunzikiriza embeera wa opposition oba nzije nvuganye Museveni olaba ne Katumba oye yavuganya kati naawe osobola okuvuganya tekikwetaagisa kusooka ffe kututuma kubanga nze maama teyantumako kwera lujja era bwakutuma omuzadde omugezi akutumirako n'embooko kubanga kyabuvunaanyizibwa okulaba obukyafu ewaka gwe nooyera wabula ekyo bwe kiba kikulemye okulengera muganda wange toyinza kugamba ayeze bubi aluddemu ayeze bubi olweyo weruli naaweyera very simple tewaliwo qualification zisukka ku zoolina okuvuganya ku ntebe ya Museveni naawe givuganye lwaki ono Kyagulanyi atulabye ennaku lwaki atukaabya amaziga nga letulina mbizzi tekamu atunulanga ennyina kinuma nno fe Abaganda ffe kizibu kya Uganda kizibu okusanga Mugisha abaloboota atyo ate nga Western Uganda yesinga ababaka abangi nekizibu okusanga ababaka baabwe nga baasamu bati era nga baasamira ku muntu we bati bano abaffe bennyini be baasamu kati omuntu eyakola statement tumugobe atuweyo kyatuwadde tukimusuuze naffe tukiryeko nga mpuga bwe yamugobye tukakasizeewa nti tewamugobye n'akuwayo kyakuwadde okwogera ebyo by'oli mu kwogera kagira amayuga